Mbaniriza abagoberezi ba Munnawusiro n'Olulasange okwetoloola ensi eno yonna olunaku olwaleero omukisa gwe nnina gukirako bwa mmese eng'enyi obunnya esiŋŋaana busime era n'obuliri esanga bwalire kakati nno mu mbeera eno sigenda na kutambuza mu mwango luzingo mu tutumba gwe mbaleetedde yiw'amaanyi wano gende e Bulaaya komawo yasinga okumanya ebyemizannyo asinga okumanya ebyemizannyo yigira ku bantu abasinga okumanya ebyemizannyo ono no obi wange bamuyita obi oba bamuyita batya gumwabeerako naye gumwakolako naye koligi ate nga twava naye wala twakola naye okuva ku TV bata HTV Horizon Television abagirabanga sports we bwe yabaweerezanga nga bakwata ogwo obutiko oba omugamba kansoke mubawa ababuuzeeko mu kwano gwange amina musibosa muzirandiga sebo nsanyusa okubeerako naddala ku mukutu guno gugo nsiimye nnyo okuba nti opadde omukisa okuba nti nzija kwogeramuuko n'abantu bannabyamizannyo mwotambulira awo era kyekisinzire ddala kunsikasika nkutuukirire obaweemu okuba nze ni musajja omuwagizi wa Arsenal era ndaba nga analysis buli lw'ogiwa fe aba Arsenal tuba bagumu tuba bagumu tulinayo ekyuma eky'amaanyi ekyuma kye tuyita ekyuma ekyekkalwe so Samir Mwanje musajja yeddirango abeera muzzukulu wa Mutesasira Bukesa mu Butambala n'omubala gwa mu ngeri gy'okyadde ku mukutu guno ogw'olulimi Oluganda n'obuwangwa n'ebyafaayo nzikirizanga okube abantu bakutegeere bagamba nti akalakengo namuzisa nabbuto gw'empita akalakengo namuzisa nabbuto gw'empita abengo akabiro kaabwe kasimba taba akasimba akabiro kaabwe ngo abedira akasimba akabiro kaabwe ngo olabye bawalukaga kale olabye tusanise okulaba sebo inzani atuddeko n'owamaanyi obeera wali ku KSTV programu Rumba Sports ebeera buli lwakumeka ebeera buli Monday paka Saturday sawa 5:30 paka 6:40 ku Friday then Saturday sawa 5:00 paka sawa 7 ate ku TikTok ombeerako Samuel Mwanje live ne YouTube subscribe then nyina n'emikutu emirako bankyaza kufa live mbeerako Jenny Rogers live akona mbeerako so gye mikutu gye nkolera emintu byange kosinzira okubunyisa ebyemizannyo ofuna otya okwagala kiki ekyakusokasoka omanye nnyo ebyemizannyo by'omanyi kuba omanyi bingi ge mazima oli musajja mumanyi ekibuuzo ky'obuuziza kikulu nnyo kikulu ddala buli muntu akola ekintu abeerako neyamuzaamu amaanyi kakati waliwo omusajja bamuyita David Lumansi oyabera ko lyange omulangira David Lumansi ku CBS radio ya Ssaabasajja nze sirabanga musajja munnabyamizannyo omusajja ategeera ebyemizannyo nga David Lumansi era bw'ombuuza ani asinga ebyemizannyo mu Uganda nja kugamba nti David Lumansi mulalamu talina amuvuganya mu Uganda wano tatenze ku lwange nze ndaba gwosinga naye era kirungi n'obiranga olina gwolabirako okola ekyo kyokola so wendabirako yeyansikiriza naddala nga nkyalina ku University ebiseera 28 omusajja nga muwulira ku liso ly'emizannyo ku CBS oluziro wasenako nga lw'amaanyi eyo gye tuyita engogolo kubanga musajja w'amaanyi kati era wamaseewunya lwaki oli w'amaanyi mu ggwanga mu nsonga z'ebyemizannyo gye wajja okwagala okwo kituufu University ya musajja yampa nnyo naddala amaanyi okufuuka kino kati kyendi era oyo bwe musanga respecting muwa ne mukkiriza mu ngeri y'enjawulo kuba musajja w'amaanyi greatest of all times mu Uganda mu byemizannyo David Lumansi so kwendabira nekola ebintu ate lwakubanze kati ekira kyenkola ndi content creator nsobola okucreatinga content mu sports n'asesa abantu ate abantu ne balya ssente onyumira n'akagambo engalabi nyina ekipya kye nalese mu Uganda mu Sibosa nze kabaka wa prediction mu Uganda nze kabaka wa kwesiko mu Uganda nsobola okugamba nti omupiira gugenda kuggwa 2-1 nekwata nekugamba nti Arsenal egenda kuwanga omupiira negukwata nayo kikulu otya anti kakati kiva mu kwagala ekintu passion kyekiri kideni n'obuyivu ate kiri kira kyogamba kyotera okugamba nti envi buyiya na magezi obugambo bwo bunyumira envi era bannange mwabali eyo temulaba abantu nga afunye envi ne muddaawo ne mugamba tata mumwebuuzeeko mumwebuuzeeko kubanga muganda wange Mwanje akugambye nti envi buyiya na magezi abamu bakaddiye n'envi nga tebafaayo naye
envi kitegeza buyiya na magezi basebo ne banyabu unengire gyokaleta obuyiyo bwate busukiridde oli muyiya obadde omukona konti ligi yazemu genda ku match day 2 weekend Arsenal sambani manyize soka kumanya ya Arsenal zagenda kubeera na Aston Villa Arsenal na Aston Villa ani achala atajja kuddako timu ya Chelsea amwina yoko nayo Ipswich mu Carabao Arsenal agenda kukyala kubogwa Arsenal yabadde waka yakubye ka Coventry nga bakava mu kibinja mpozi Lampard yakatendeka so Arsenal kakasa ne season ino Premier League Arsenal agenda kumuwangula ekyabwagizwa Manchester United kijja kuba lumannyo nga timu ya Arsenal wangudde Premier League ne UEFA Champions League na mu timu ya Arsenal ekyo tusobola kukitegera omwagizwa Manchester United toyogera wa Man yogera ki ila ko kitukirire ogambe nti Maseke ngala byaninde simana nakugamba nti MV wiya na magezi bwesonga ku kintu kimane kitukirira agamye kijja kuba lumannyo ngase mu Premier League because abagenda okusiba emipiira osimbosa kamba koleko lero waliyo omupiira gwa Manchester City ne Crystal Palace guno omupiira obadde okimanyi nti gwagwadda Manchester City agenda kuba Crystal Palace golo zigenda kubeera 3-1 kakati njagala okowoola abo bonna abavuzi ba taxi bakondakita ba taxi abadde bavuga emmotoka enkadde zibagole ku makubo emmotoka ezo muzitwale baziteme mu scrap ekiro kya leero oteeka ssente ku Manchester City ogenda gula taxi empya ogenda gula drone empya omuyindi tujja kumukuba tumuzeemu mbayi nkwadde Colexco nkwadde prediction ekyo tosobola kitegeera nze kabaka prediction Uganda nze kabaka Colexco mu Uganda tosobola kukitegeera ekyo ate ogwasino gutwa gusibye ogwasino Aston Villa oba tugulekeo Arsenal ejja kubeera must win yes Arsenal win wadenga nzo kutabako sente nyingi anendo zant Arsenal tewali budde bonna Arsenal namwadde match 10 ezigula okuwangula buwanguzi Aston Villa ajja kumukuba obo n'obuddako bu Sunderland Sima Nottingham mulimu ba Chelsea bani bonna ajja kuba kubembo Arsenal tumwita emboke teko kuseka boke ajja kuseka awaliwo deal egenda mu maaso oyokufuna Alvarez gali mu luvuvu monga ukitya wakati Atletico Madrid tebaagala kutunda mu Spain naye waliwo possibility basobola mutunda mu ligi endala so Andre Bata technical director wa Arsenal yakolanga ku Atletico Madrid Arsenal yamujja n'amuleeta eno nga contract eweddeko so ekyo kiyinza okuleetawo enteeseganya okuba nti mukulu asobola okuteesa n'abali bakamaabe Arsenal n'amuteekako sente zitagaanika Julian Alvarez n'ajja ku timu ya Arsenal era oyo muvubuka bw'ajja Arsenal muwe Champions League yes mumwe Champions League kuba bayongeddeko maaso kiba kikulaga nti Victor Gyökeres ne waba mutuuze mu January kastafu Julian Alvarez ate yali amwagala nnyo kuba mpulira oba kituufu kankijje kuggwe kuba gwe nekakasa bangamba mbu ye yamujja ne ku Man City n'amutwala yeeyo kuba yali akyaliyo okusaidi eyo then ate n'amutwala so kakati kitegeza abasola omujjayo era n'amuleeta ku timu ya Arsenal ogundi okufuna bakola okyogerako ki good Liverpool eyo ebeera good signing y'amaanyi nnyo because Liverpool bafuadi babadde erese abamu babadde balwadde Isaka kumpiso namba ya Lwala Odegaard kubagala kumujjawo so Brad bakola banyonga va mu wingi ya 11 eri waggulu ate Liverpool abadde alinamuko obuzibu Luyongomo Hamusayi muto tanekiriza bambi kakyali kato wadenga na ye future eli bright ompira gumanyi so those anti Brad bakola masanyalaze genyini masanyalaze ompira jagukwa twamulame ku France mu World Cup dizango rusabadde atandika bakola najja so those anti yo signing y'amaanyi nnyo kusaidia abanafu bali Liverpool enze namula mu Champions League Champions League yo signing y'amaanyi nnyo ekirala tulina draw ezakwatiddwa mbale sabozogereko draw ezakwatiddwa abawagizi wa Manchester United balinamu ko Bayern Munich ati n'abawagizi balinamu ko Bayern Munich akati Champions League yakyuka format yali enkadde ebinja twavaamu tuli mu league format timu za 3-6 akanda okukabuzabuza abantu bangi timu za 3-6 buli timu ekuba emipiira 8 bwegigwayo top 8 mugenda ku knockout okuva ku omwenda paka ku 24 mukuba mu ka playoff tufuna kabala 8 tugenda ku 16 paka eri ku finali so matches zijjo kunyuma Man United Bayern Munich and then Arsenal Bayern Munich zezimu kwezo match 8 buli timu zegenda okuba emipira gigenda okuba eminyuvu ennyo naye nga Arsenal era mu rating okuba nti asobola okuddayo ku final za Champions League kuba priority season yeno Arsenal ina kuba Champions League mikera ateta Premier League ya mulese fanyo myaka 2+ akati Champions League byafo bya Arsenal temulina
Eino kubanga efuna Champions League. Eino kufuna Champions League. Kubanga n'abasajja bana bamanyu. Batukinako nnyo. Buli kaseera bekwasa ekyo kye bawanguledde. Temwe muli temwina wadde ka Europa. Ne kwegendereza Real Madrid. Timu ya Jose Mourinho nungi. Jose buli basambi batutulera. Bona Ibrahim Konate bonna abalese Mourinho alese abasambi. Kitegeeza Madrid atekwa kuba Madrid. Arsenal baba wakwata Madrid alina musanga ku final. Bamusanga bino semi quarter. Mourinho asobola kuwandula mu timu ya Arsenal. Champions League agenda kumanya Sonia. Ompomeresereza ensonga n'okatagga. Mu butuufu tuwadde ebyafaayo birungi nnyo era n'ebikwata ku sports oba ebyemizannyo tubyeyanziza nnyo katono nnyo. Samuel Mwaje bamuzaala wa? Nziba nzaala Kiwenda Gayaza. Oli mwana we Gayaza wano? Gayaza wano Kiwenda. Mpozi oyo abeera Bulemezi. Era Bulemezi. Abeera Bulemezi. Namulonge genda kusiika. Oyo bonna oyo yena Bulemezi. Mwendi awo naye nga nkulidde Maganjo Kagoma. Awo kukyaki. Omupiira wagukuba. Omupiira nagukuba. Ne nkomyako mu first division. Okay. Wala GFC. Ojulia timu eyo. Yetya. Twalina timu ya Wala GFC mu first division. Nagukuba. Nkawulira nnyo akantu ako. Ne mu high school nagukuba. Inter competitions byonna byonna post primaries. Bana kubanga choto nga subye golo ne kati wogera Wala GFC abantu ekibagira mu muwongo yali yabanywi ba Wala abatunda Wala bagitekanga mu sente baina company ya Wala bagiteka mu sente bagibulamu erinnya lya company yabo abagukuba tetunywa Wala tubeera stade nnyo nga muli stade bulungi abateeka mu bebenywera ne bagulaba so mpira nokukuba ku level eyo naye nga negombanga nnyo omusajja wa Inoni natebanga nakwata t-shirt ya Inoni nengiwanika bwenti kuba omusajja oyo ankubira nnyo omupiira gw'amaanyi nnyo bambi yali agumanyi nakukuba ku level eyo sebo wa Inoni yali agumanyi katonda akutwala enno mu Manchester akuwagize Manchester kubanga ye yasinga ogusambira yali mu Manchester wadde ne mu Everton yaliyoko naye gwanoga nnyo ebisinga yabikolera mu Manchester ekituufu akaliyayo eyebyemizannyo katonda akakuluka nkakubuze kaliyayo eyebyemizannyo abamu bakulabidde ku KS tebamanyi nti nno gwolina gye wala ddala tuba tusaba okutumenya ebyemirimu ku kaliyayo eyebyemizannyo nakubukedde waliyo olupapula bambi ngoli editor auditor nga mpandiika byemizannyo ne story ya sports ne bagiyitamu ne bagipublishinga ng'ovudde wala n'ebyemizannyo njogera ku biseera 2007 ku 2007 bambi then bukedde nenvaayo nengetako ku Super FM wansi wa Mulindwa Muwenge rest in peace ne ku Super wakolayo naliyoko bambi nenvaayo Super nalinvaayo Mali Kiwanuka kati aliyo Mulindwa Muwenge lwafa Mali Kiwanuka na taking over nina nkwatako na biki era nkola bya mizannyo reportinga nkola kibi byonna ebyemizannyo biruddemu nnyo ensonga lwaki na 20 ensonga lwaki obimanyi nnyo ate kinewunyisa tomanyi byebweru byokka nini ebya wano bimanyi katonda wange kati we navaawo waliwo omusumba wamuyita Musumba Njawuzi ku Shiro TV ekawempaawo namuwulirako oyo Musumba Njawuzi n'atandika Shiro nga tukyali mwana logo ebiseera ebyo 28 ate nze nga nva Maganjo 2008 tukyali mwana logo awo nali ndi musiniya 2 nali musiniya 2 ku St. Charles Lwangaawo era ne Kanonya Juma twali naye awo TV gye natandika okukolako 28 bwe navaawo nengenda ku HTV Horizon Television eyo gye twesanga 2017 HTV ne tukuba euro 2016 mujjukira in fact twali na 2016 Basaika Yasini Segawa Saddam Segawa Kalule Moses yes Bedrisa Majimbi Samuel nakuzino bali ali ku KBS yali yamanyi so bwe navaawo Musumba n'atandika TV bagitanga ATV agipangise nansa nawo wama ATV Apex yes iyo yenyini yes oyogedde ATV nezikira Apex ate yo twajja tukunoonya bubi nnyo simanyi ruba twakunoonya akeeyo bubi nnyo naye nga n'abali awo ku television tebatukiza kutuukako kituufu so bwe twava kweyo nankole neyiika STV kati eri n'agita ekitegeeza eno rebranding rebranding okay Apex tukola KSTV so kakati kutuuka wano ku KSTV nkoze ne musumba emyaka 13 mutuufu muvudde wala naye 13 era nyongera okumusaasirako kuba nti omukama yatuvudde ku maaso bambi tugamba nti enjula etutiire so simawulire malungi n'obwakabaka bwa Ttolo bwonna
byonna bannange oyinza okuba toli mutoolo mutoolo era oba muganda we yawasa omutoolo era obanga mukama w'omutoolo era so obwakabaka bw'ettoolo butukwatako butereevu era kyobola tubaddeko ku KSTV awo ne tubaweeko ku byafaayo nammwe abali wano katubaweeko katono nnyo ku kikwatagana ne obukama obwo obwa ttoolo katono nnyo okusinga ddala omukama oyo atudde ku maaso enjula etutiire muno bannange naye ekibinyo ddala yazaalibwa 1992 nga 16 ogwokuna 1992 era yatuula ku Namulondo obwakabaka yali obwakabaka tuyita obukama obukama bwa ttoolo nga muto nnyo wa myaka 3 wegiti 95 kubanga kitaawe yafa nga 26 ogw'omunaana 1995 bambi naye nga nnyina ye gyali tumuyita omugo nga bwe tugamba Namasole wano mu Buganda eri bamuyita omugo erinnya lye Best Kemigisha Akiiki era yabaddewo omu ku bakuza bambi abamulabiridde okuva nga ali muto lwe yali obwakabaka n'abeerawo paka lwasajja kudde naye nga kitaawe ye David Patrick Kaboyo Charles bambi ye yafa 95 enjula etutiire muno bannange twongedde okubasaasirako abatoolo mwenna abava ettoolo amwe mumbalanguzi naye mwettoolo eyo abatoolo mwenna empako yangu Amoti empako yangu Akiiki nyowe Akiiki VJ Mox omujjukira mutamuta mutolo VJ tukusasiddeko nnyo bambi naawe n'abatoolo mwenna mu ggwanga ne bannayuganda okutwalira awamu weewaawo naye nga twebaza mwenna abakoze ekisoboka kyonna okumujjanjaba omuhiire omuhiikirwa Katikkiro waabwe bamuyita omuhiikirwa bamuyita Armstrong Calvin Armstrong webale byonna byokoze mugezezaako naye Katonda n'agira bw'atyo atubadde ne mukulu Samuel Mwanje tubaddeko ku lugendo lwe n'obulamu bwe sports amuyingira tamulabe gyavudde ebyafaayo bye biography byonna n'engeri gyafuuse omusajja ow'ettutumu ennyo mu byemizannyo era eyeebuzibwako yagaba predictions ne zikwatayo nze bannange wagenda n'opredicting emipiira gya Champions League ne World Cup yennyini ate World Cup kyayitiriza final kai yatukuba yoka final Argentina ne Spain bannange wajjoba wanga ate ze kyanewunsanga nga ne goolo zibawa nengamba oba yafunye kino kisupa computer naye nakizuula luvannyuma statement yeri gyogamba nti ebikitegeeza buyiya na magezi nenkuta nenkugirako enkofiira awo nabo oyinza okutumirako ko abatugoberera mu nsi yonna bakama bange Dr. Solomon ne Bishop John Mwesige amubali kutuwa mukisa twongedde okubasaasirako okufiirwa naddala omukama abalabi ba KSTV mwenna sports abawagizi ba Samuel Mwanje live wali ku TikTok ne ku YouTube musubscribing wonna Lumba Sports wonna abalaba Luswa live mwebale nnyo Mugenyi Rogers live abalaba muganda wange Munabusiro ku YouTube mwebale nnyo mubalidde ddala ne Uganda yonna okutwalizaamu Mukama Katonda twongere omukisa n'obulamu era ate twongere okubeera abakozi era ddala tubeera abakozi buli kimu kijja kutambula nesimye nnyo okukukyazaako ku mukutu guno taata webale kumpa budde era bwe naafunawo ekyanya nkusaba ng'era nzije amina sebo abantu obawe kale bannayuganda mukulu ono mumunoonyeko mikutu gyonna Samuel Mwanje teekamu Samuel Mwanje oba Mwanje Samuel bamuleete omusubscribingeko omulaikinge omucommentinge nze muganda wange Ssaabasajja Kabaka awangaale